Bulamu ekyeyo awo tujja kujjawo tugende mpolampola omuntu ayagala nnyo ayitemu awulire mu bulamu obwo alabe n'engeri gye butokola ki tugende mpolampola awo we tujja so oyo this is the office eno okay era ndowooza olaba lwedde ne material wow. Era brandi zaffe agamu ku mayumba ge tukozeeko agamu ku mayumba ge tuzimbyeko okay n'ebiraga omuntu bw'aba azze kati nga gwe omugenyi waffe tukulaga ne tukumentioningira bye tukola painting, building, tiles, branding, mixing colors, chalazo, roofing, plumbing and hands-on training. Yes, netubaliza byonna bye tukola ebyo nga bwe yiga ne tulyoka tukola ne tulyoka tumuwomuliro sajja mulina amaanyi kakati zino tuziyita samples texture oba paste samples nti omuntu oyinza okujja n'ogamba nti nze kakala ku nyumba yange njagalako obwekati kano ka harvest gold n'ogamba nze ku yange njagalako black and white. So zino samples tuba tulina ozikola okumakinga sure nti at least customer talina kubuzaabuzibwa nnyo kati ono customer ono client tuva ku stockinga bintu mwamaze okukola quotation invoice n'ebifuluma yes ne batuwa sente ne tugula ebintu and today olwaleero olweggulo we are setting off ku site mutandika okucapa after 3 days to after 4 to 3 days nga tumaliriza okay esebo nenga office kati wano kano ketuyita wall sticker kano tukaita wall sticker okay ako ne bwodugazaako ne bwokola otya kusimulako busimuzi kati kalimu every color giwali yagadde every color every design everything kati kano tekakwetagisa kusiiga samples n'ennondako yes ate tekakwetagisa kusiigaako just wall preparation oba ne tutegereka ekisenge tutakiteekako kala ne tuleeta wall sticker nga ne bwedugala eyozaako yenna material bino bikozesebwa osobola n'osiigamu kaawo equipments olwo naawe ofuuse memba mbagaddeko terrific you are very equipped mulina ebintu omuntu byeyandiyagadde okukozesaako actually ebyaffe tebyali yeetaaze nti omuntu oyinza obutatwesiga because nga bwozze wano otulambula online oli abasaze ku TikTok yes oteeka okubanga olina wotusanze ku TikTok maybe we bityo era n'ojja wano ku office bw'oba osasula tuzikiriza ku bank account oba ku simu ya office oba mu cash wano ku office so sikusanga muntu mukubo ng'omulaba ali mu terifiki nomugamba okwate akasente kano mukoleki era mu ngeri nnyangu nti location we wano sebo mwebale kukola mwebale kujja notulambulako fokasi amina nkwagala nnyo sebo fokasi sebo nange nkukola oyiga njagala olabire mwami Kagato mugambe nti eriyo omwami bamuyita Dani Munene akola ne fokasi akola ne terrific painters akola ku focus TV yange ngenda mukugattako gamba ani sajja for entertainment yani entertainment kabaya ya gamba kabaya esebo mukole timu yammwe esebo mbayiwe mukagatta ekitotukolede anko atento gala gane chimi mbayiwe mukagatta kakati tugenda kola group yaffe ne kabaya otwedere mwami Kagato mbateeke mukagatto tusamba akaji Kagato mulaba nnyo wakikola otya anko okumusingana so abali ku Focus TV omukulu ono Dani Munene tugenda kwa tukola interview ye atunyonyole butya bwe yatandika ebintu bino akasente yakafuna atya kuba abangi bagamba nti oluusi okuba ekyeyo n'ebigaano tambula tugenda kwa tufuna story ye mu bujjuvu tuva Focus TV nze ade wemba fesekimo muyanja olunaku lwaleero nandika nti ndigga olugendo nzireko kewaffe mu kyalo eno noonye ku musajja wange anyumizeko ku story musajja ono kuba kyeyo yava ku kyeyo sente ye n'agikwata n'agitandika mu kampuni esiiga langi wamu n'okuzimba gye bayita Terrific Painters and Construction Company Limited. Emboozi ye nabutya bwe yatandikamu bantu bangi bagenze ku kyeyo ne kigaana abantu bangi banoonyeza sente ne zibula
abantu bangi bagenze baweza sente mu byalo eno esente ne zigaana. Bonna bw'osinzidde okulaba Focus TV ali mu Uganda, ali mu East Africa, ali mu Africa wamu ne diaspora bwe balina okubeera mu biwuka Focus TV. Mutereevu katwalirize omukulu abe nga tubuuzaako nani obulamu bugamba ki? Ndibulonye mukama wange oli otya? Mwebale kukuuma mutindo tubeerayo mwebale emirimu. Eno ye Terrific Office. Eno Terrific Office esangibwa sajjamu mulina amaanyi si maanyi naye kisa kya Katonda. Mwebale omulimu. Amina sebo tubalikola. Bulijjo nkulaba ku mutimbagano neŋŋamba oba nekojja kagato neŋŋamba oba luliba olwo nga nze g'obuuza taata. Era nagambye nja kutindiga olugendo nkomewo. Kojja kagato nga tomuleese? Kojja kagato oyo aba bize. Sawa zino kati ali mu shoots ez'enjawulo, alina ekizannyo kiri ku Pearl Magic, alina emizannyo kumpi ng'esatu egitambula, so kati okumufunza taba mwangu. Njagala omuŋambire nti mwagala omugoberera nnyo nnyo. Twagala tutunuulireko ku Terrific nga kampani engeri gye yatandikamu. Abantu bangi banoonya ssente zaabwe mu bugubi. Abantu bangi babeera ku byeyeeyo ne baweza ssente mu byalo ne zigaana. Abantu bangi bayise mu mbeera ey'okusoomoozebwa naye ne bavaawo nga ebyaddala bajulidde ate okuddayo ku kyeyo. Abamu ne bajulira okwevuma okukola. Bayizeyo abantu bangi bali traumatized bavudde nako basazeewo okukozesa ebiragalalagala because bali disappointed n'abantu bebeesigisa ssente. So olunaku leero njagadde nkunoonyeeko onyumizeeko how you started up Terrific Painters and Construction. What are some of the challenges osanze omuntu ali eyo alaba Focus TV biki byasobola otekisa mu nkola okwetandikawo ekintu okulaba nga naye atuuka. Very true. Okutandika ekintu ekiti. But before nga tunagendayo eyo saba oyanjulira omulabi wa Focus TV akutegeere. Basebwe ne banyabo nze Dani Munene abalabi ba Focus TV mwenna mbalamukizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omanyi nze ndi mukkiriza banina okuba okweyanjula mu ngeri eyo. Born again. Yes ebo. Mbagambye nti nze Dani Munene nkola ne kampani ya Terrific Painters and Constructions Company Limited. Era nga tusangibwa Kiboga okuliraana Second Street, okuliraana Simaton Hotel Second Street. Ne Kampala yetu tulinayo ku branch Kampala ku luguudo lw'e Masaka. Bayitawo osooka Kyengera video ku TikTok awo mulaga branches Kyengera Kitemu tulinayoko era tusuubira n'okwongerayoko oba oli awo mu bitundu eby'enjawulo tusobole okulaba nga Terrific tugibatuusaako naye wammwe buli woolinga ogifuna weewaawo. So ndowooza byebyo binkwatako. Tubeera Kiboga kale nti ekitebe kyaffe ekikulu ekya Terrific ekisangibwa wano ekiboga naye nga mubuna Uganda yonna. Tukati emirimu gyonna tugikolera. Oli Bushenyi sayidi z'Embalala eri yali Mbalala twali tulina twali tugenza okukola eyo era tutambula actually Uganda yonna. Yes, Uganda yonna tutambula. Obulamu bw'ekyeyo bulamu bw'ekyeyo awo tujja kujjawo tugende mpolampola. Omuntu ayagala nnyo ayitemu awulire mu bulamu obwo alabe n'engeri gye butokola ki. Tugende mpolampola awo wetujja. Okay, Terrific. Yes sir. At your age si kyangu okukola kampani. Kampani bweti ekola production oba ekola ku bintu ebyenjawulo ku mutendera gwonna ogw'enjawulo. So kompisire mu lugendo how we started up ofunye akasente kitagisa sente bwe oli oli alaba Focus TV nazo gamba waha ndabana kibe kizibu nnyo kikyesetaga kuba na biliyoni za sente oba mmeka njagala ozimbire mu kaawo how we start up. Neyanza nnyo ekibuuzo ekyo omulabi wa Focus TV njagala mubuulira amazima oba tukirizibwa okulimba omanye amazima tegeekweka reality esigala reality. Njagala nnyo okubulira omuntu amazima n'amanyikiriza. Abantu bangi bakoze ensobi n'asikiriza omuntu at the end of the day omuntu n'atomera. Omuntu mugambe nti mu bye tukola mulimu ABC
ng'ogyeko emboozi ya waliwo engambe we tujja. Amazima gali nti kampani okugitandika kyasookera mu mutwe gwange. Tugiyite an idea olw'ensonga twalina bangi be twakolanga omulimu gwe gumu abaalingawo naye nga ebirowoozo byabwe nga nze bwengeraageranya n'ebyange nga ndaba bo balina kubanga ebyabwe byo birikomaawo nga ne bwendita idea nti for example tuopeninge a company obalaba nga bo bagamba that is beyond ekyo kinene nnyo tetukisobola. So nalina mukwano gwange najjanga bwendi nga sina yadde n'11 nemugamba tutandika okukola naye. Twatandika okukola naye mu painting, mu designing, interior ne exterior nga tutambula naye. Nagenda nga amuyigirako ebintu bingi. Ye yali abimanyi. Ye yali abimanyi. Ate nga ye yagenda ku ssomero n'abisoma. Kati nze Dani munene waabwe nzijja anjigiriza ye bye yajja ku ssomero ku bwereere. Naye olw'okuba nali mmaze okusoma era awo tujja kujjawaawo nga amagezi mu kiraasi tegaali nnyo kale tegaali nnyo matono kyenadde njagala ogamba. Kati gaali gakwesera. Gaali ganneesera. Negamba kangezeeko ku wano ng'okusoma kuli okwo kuwedde. So mu kutandika bwe ntyo napiikinga mangu ne nsobola okuyiga bye yayigira kusomera emyaka 2.5 zinabiyigira mu mwaka gumu olw'okubanga byalinga bya practicals ng'ate tuyigira ku mirimu gy'abantu. So ntuuka ekiseera ndeeta idea mugamba naye omanyi mu kifo ky'okukolanga ababiri katufuneyo owookusatu tuwerenga bameka basatu ng'ekizimbe ky'omuntu tetusobola kirwako okumala essaawa 2 nga kyenjagala nti tusobole okukola ekizimbe ky'omuntu nga mu bbanga tono nnyo. Omanyi omuntu wakuwa omulimu gwe nga teguwangaala nnyo mu biseera ebyo nga abazimbi amanyi okubika fe abakola mu construction jjajja yafudde kojja ate mulwadde omwana nga yagenzeeko yagudde mu kinnya ky'amazzi naye ng'olwo alina ewalala waali olw'embeera y'okuba nti ali omu ate nga emirimu mingi nga newe giba si mingi ng'omulimu gwaliko gumwetagisa ebbanga lya mwezi nga mulamba. So nendeeta idea nti bwe tubeera abasatu tusobola okukola bwe twalikoze olunaku lumu nze naawe oba ye yekka nga tusobola okukolawo essaawa 3. Kitegeeza nga w'ennaku 2 tuwakolera essaawa 6. Kati bwe nalaba nga bwe yakibayinga ne tulaba nga kikola ne ŋŋamba kati katwongereko owookuna tusobole ng'okukola nga ruumu emu buli lunaku nga emu evaawo twagenda okulaba nga kitwanguyira. So netugezaako mu bumpimpi netugezaako okuwandiisa kampani ne tulaba nga bikyatusumbuwa URSB nga waliyo amannya mangi ge twali twerondedde. Ne tulonda ekigambo terrific. Ekigambo kino kitegeeza ekintu ekiri unique, good, marvelous, beautiful and quality. So nga kitegeeza ekirungi kyokka mu gurupu y'ebyo byonna ne kituwa ekigambo terrific. Ekigatta biri byonna. So kati ne tulowooza nga ekyo kiyinza otukolera. So ne tugenda otandika okulaba nga tuwandiisa kampani eyo. Mu kugiwandiisa nga omanyi abantu tugamba kyo tekijja soboka bajja bakuba emisolo biki bannanga abo ne baŋŋamba omanyi ekintu ky'otandise it is too big for you. Tetunatuukawo awo. Ate oyagala nakuopeninga bw'ogenda okukola kampani bajja kubuuza obeerawa osangibwawo. What are you going to do? What is the capital gwemuteeka mu kampani? What is the bazita shares? Oli zalina otwala n'omulala zalina otwala n'omulala zalina otwala. So nalaba nga kikola nnyo amakulu at least nimba nga nkirwanirira mpaka. So omulabi wa Focus TV ali eyo era bangi bambuuza nnyo naye gwe director wa Terrific gwe sente wazijja wa? Era eri abaŋŋamba nina omugaga gwenkolera wano mu kibuga nange saagala kubabuusa nange ŋŋendera awo mpola oba oliawo obuyondo buleme tukwata. So nga sikuluusizaawo omuterera gwajja bwe gutyo ne mpangisa ekifo kubanga okuwandiisa mu URSB baŋŋamba nti tebikyali byagendayo muwabakojja kakato osobola okuwandiisiza wonna w'oba oli.
so mu ngeri eyo ntuwandisa online ne batuwa certificate zaffe ne batuwa ki certificate ero ojja kuzibalaga weziryawo so mu ngeri eyo bwentyo bwe nasobola okuwandisa Terrific as a company olwo nentandika okuyingira field noyingira field kati nga before no sinayingira field baŋŋamba nina okufuna ekifo office nga eri well organized esobola okuholdinga omugenyi ne bamugamba aze ku office ya company yes bali ku office ya company basangibwa wali nga weetaaga signpost weetaaga emmeeza weetaaga branding weetaaga buli kimu nga omuntu bw'anajja ajja gamba this is a company anko nga beetaaga okuba nga bw'oba ng'olireka company tutambuza kigere nga toli ku boda oli ajja kujja kule quotation ya million za sente 5 ojengo zunga n'akagaali nagambirawo kankomeo tovaawo bangi bakinkola awo nja kujja nkubuulirewo naye nga kikwetaagisa okubanga toli ku boda you are director of the company ng'olina okusala amagezi gonna ofune emmotoka ne bwenaaba yalooni wakiri banagitwala butwazi naye nga bw'oba ogenda mu purchasinga omulimu olabika nga director because the documents z'otwala oba ogenza okusaba omulimu bajja kugamba mujje tusayininge contract bakugambe nti olina okuba ng'olinawo ku account esente zisobola okukolako at least 30% ku mulimu ogwo nkitegeera then nabo ne bakuwaako percent gye baba bakuwadde kati nga 50 plus your 30 makes 80%. That means both sigara tubanja 50% nga balina gikuwa after the work. Kati banange bano ne bagamba naye ekintu ekyo kyogenzeemu gazani amazima gali nti you are not manage. So okulaba nga kisoboka okubanga era tukikendeezaako nga bo balina gamba nze kati bw'obanga byetaagisa bwe kityo nze kansitepingemuko wansi kati gwe sigala ng'oli director bw'omu gwe gw'onoomanya ofaafaagane nakyo nze waakiri kambeere assistant wo oba nze waakiri kambeere general manager nze kambeere secretary naye awaggulu sijjaawo yuwala ejja kujja wano bw'omusolo gwa $5,000,000 bagambe ojja bw'omaliriza onankubira so yengeri bwetyo gye twasobola okuteekawo kampani eya Terrific Painters era nga tulina okukoleramuko ne samples ne buli kintu kyonna okakasa nti client bw'abazze ddala asigala agamba nti that is a company. The office of the company kisengeze samples ya sente ebyo byolaba mpitirivu era tubikozesa sente kubanga buli kala ojolaba bagitunda okusinziira ku bbeeyi yaayo naye nga ate gw'olina oziteekawo nga okumakinga sure nti customer bw'anaabazze at least asobola okulaba ebintu ebyo eriyoko n'ebirala ebiri mu store eyo. We are not only in painting naye ate ne mu construction ng'olina okuba oli akuwa ekizimbe n'akubuuza sente meka ne mukaanya ne musaninga contract ate n'agamba ate kampani mbagulira wheelbarrow nze mbagulira ebyokukozesa nze nga weetaaga wheelbarrow nga 25. Yes, you have emmotoka etwala ebintu olina okuba ne transport nga wo naye ng'ate sigala tutambuza emirimu olwo lwe lugendo lwange mu bumpimpi nga tetunagenda wali olw'okutandika. Yes. Terrific akola bintu nga ki? Terrific akola ebintu bingi. Terrific abrandinga kyetwaliise oba okuwandiika ku masaati enkofiira ez'olifeta. Yes, wakola bipande ebya wabweru ebyo biti tusiba tiles eza buli kika era nga customer nguze oba nga ffe tuguze kiri kuteesaganya kwange enteesaganyamu ababiri. Yes, ne customer tusiiga langi mu kusiiga langi kuno eza buli kika ono tumuyita texture. Yes, oba abasinga bamuyita paste oyo netumukola naye kati abantu tujja bimuwa ku screen ajja kuba abiraba. Yes, naye nga mu ebyo tuzimba amayumba actually mu ngeri ennyangu nga tuteeyo ennyo eyo ng'ogyeko nti tuyigiriza abaana b'abantu okuyiga okuzimba n'okusiiga langi ate nitumanyi tumuwa omulimu mu kampani y'emu
nti ojja kuleeta omwana tukanye ku modes of payment engeri gy'anaasobola okubeera naffe netumuyigiriza bw'aba kyaze okuyiga oba aze kuyiga plumbing ebyo by'amazzi oba aze kuyiga tugambe building oba aze in painting kugamba buli kimu ne tuba nga asobola okuyiga kyabaze ekyo specifically bwe mumala omuyigiriza ate mumusigaza yes olw'ensonga we are growing tugulawo branches every day nti bwe tumaliriza wano omwana wo tugeze ye bya Katonda tugenda muwa either branch abeereko ku branch ye Hoima kubanga aba kitegedde already ali mu field asobola supervising ng'era naye bwakola ki ate mubadde naye mwakola kisemu kimala era ne bwe tuba tumwesiga ng'omwana owaffe so mu ngeri ennyangu terifiki kyekola ogiraga poloti yo kuba siye kugulira poloti ffe tetugula poloti tetugulira muntu ttaka yes I just want to come oba ogenda musozo ne bakuwa ettaka nti liirino oba ogenda wa ne bakuwa ettaka nti liirino akati ffe n'otuleeta nti ettaka lyange liirino nti 5 ku 10 yange yiino entambulira wano bwenti ne bwenti naye naali yagaddewo kino ninjagalawo ne kino njagala wakakomera njagalawo kalina netukubira plan compound netukubira plan nti kati wano okusinziira ku ttaka ly'olina ebizimbe byoyagalako bingi tebijjaawo oba oyagalako compound muzibu eziti ennyumba ng'eri mulungu eziti kyekyo era sample ze tulina ze zino ennyumba bweti ne bweti ne bweti yes okusinziira ewawo so nga ate n'omwesomero ajja kutwala kuyiika 100 agambye nze njagala mwetuleze 10 na muzimbireko n'ebizimbe 15 so bw'omala otulaga poloti yo nti yiino awasigadde kye tukwetaazaako mu luzungu baziyita ssente nti kakati bw'omaliriza okubeera ne ssente zo nga ffe n'otugamba nti kati kino kyenjagala nti ye yangu tusayininge contract bwe tumaliriza osayininga contract ffe nga tukuwa ebisumuluzo olubadde mba okulambula nga tukola banaye mwebale oba ono speed mukendeezeeko kubanga ku speed nene tuli balwadde abantu balimu bati amujja kundoza eri abatekize tosudiyaamu awo waliwo kojjaka gato yangamba nti yangamba focus event services oba bwe tuboka buwa omukolo n'obawa ssente ne bamala omukolo gwo ne guggwa ne bagamba waayi kabalansi kasigaddeyo kaakano kusente watuwadde naye watuwadde nyingi kabalansi kaakano omukulu yakisusa abantu abo nze mbakozeemu focus event services focus group yange mbadde general manager wa company actually nekati tukyapataninga omulimu ogulituuka kyankwazi biki eyo tutuukira eno buwo ojja balagako ku posti tuli bakugu ku mikolo oba tuyita event planners bw'otugamba buga nti nina omukolo ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokusatu ntaagisa ki nti njagala abafumbi njagala keeki njagala decoration njagala entertainment njagala tents njagala everything ku mukolo kati nti nze nyina milioni zange 10 njagala omukolo gwe mupatitioninge mu mwezi 10 tulabe ddala abako bange batuula wa batudde batya tulide ki sawundi tukoze tutya netugamba nti kwotuuse wano kyawedde era kojjaka gato teyalimba obula sente zatwadde bukadde 15 wasigadde emitwalo gy'ataano wasigaddewa ataano tegatera kusigala batera sigalawo nga 2 awo mwakisusaamu ate nekikuwunyisa ebintu ebyo we deliver mu normal days just tukuwa 7 days that is 1 week nti omukolo gwo nga guwedde feedback ya videography oba ne photography ebintu bye tugenda bikuwa in 7 days within those 7 days tuba tumaze dde okuwa soft copies eri abaagala ebifaananyi okuwa abantu abaaliwo ku mukolo ogundi walabika bwoti otegeera netuzikuwa mu 7 days before 7 days then after 7 days on 8th day kitegeeza delivery yebe etuuse tugamba mukulu oliwa oba oli mu nnimiro ogenda olaba motoka ya kampani erese ebintu byo negamba ebintu bye bibino
n'otwebaza nnyo ne tukubuuza wasigalawo emmere nti tewali ne tugamba kati ffe tuze ne ssente webale tuwaka ne tukuwa so ye engeri bwetyo mukama wange alaba Focus TV Focus Event Services akalango kayitawo ku screen wansi awo bye bakulu bateekateeka emikolo so ng'ate ne Focus Farms and Chicken Supply yakugamba nabo beeyungeko babe nga kuyigiriza enkoko z'ennyama ndino omukulu Dani Munene owa Terrific Painters and Construction omukulu ono akola emirimu gino ate nga enkola yagyo yagikola ya kikugu oyinza okugamba ofiisi esinzidde Kiboga enkulu naye ate balina ofiisi e Kampala balina ofiisi wangamba Mubende saidi zeno Mbalala okay balina ofiisi Mbalala osobola obeekwata ne bakusiigira ekintu kyonna buli kyonna ekiri ku mulembe balina TikTok account by the way eriko Terrific company nonya ku video za bulabe waka gwe bajja bakola ne Facebook bayina ekintu kyo kimukola kirungi okutapinga into digital nti esaawa zino ensi etambulira nnyo ku mitimbagano kati omuntu obwo mukola obwo omwana oyo akwatira kamera okola bulungi short says omuntu n'alaba ebintu eby'enjawulo n'omulaga engeri gye mwatandika ne after nga kiwedde so banoonyeko ku Terrific company ku TikTok okwebali ne Facebook okwebali era enamba z'amasimu zaabwe bajja zituwa mu maaso awo okay ng'emirimu emirala gyonna we face challenges and we get achievements. What are some of the challenges? Some of the challenges, the most challenge yenjasinze okusanga eri mu bakasitoma awo because fengaffe bwe tuba tukola emirimu in case of anything ekizimbe ekigudde in case of everything tubadde tutamaze otabula omusenyu enkuba nejja tuba twakakivaako nekiggwa ebyo tubisasulira era tusigala twegendereza ebyo bireme kujja nga twakava ku site so kyetukola challenge gyetusinza okusanga ku bakasitoma mu kampani muno mu mirimu gino bakasitoma tukola nabo agreement nti ngenda kukolera okumala ebbanga lya mwezi gumu ompaddeko $5,000,000 oba 2 oba emu balance wakakadde ngenda mufuna nga mmaliriza nenkwata sente zange nenteeka mu mulimu ogwo ekikwewunyisa ekikyasinza okubanga ekituchallenginga nti kasitoma kasalaba nga omulimu gwe guwedde nagamba enkya nerufuuka enkya netuyingira mu myezi 5 netuyingira mu myezi 6 so okumaliriza nga akasente abatakyakakuwa by the way kubana abapainting ekizimbe kyawedde mwasula bano nina mukolo jangu nkolereko ewaka basobole okulabika bulungi after nti omukolo ogunaba guwedde I'm going to pay ogenda okumaliza nga omukolo gwaggwa na buli kintu kikolebwa nga newakatabeera yabeera ku mulimu bakasoma musasule ku bantu bakasoma ngenda bakolangaho naleboluzi basasule sente zange obigaana nja tuko okumentioninga abantu ulira enzagenda na mugulu ndagenda mu kooti wakusangidde ku street nga mwekuba bikonde mu lubuto nenda on a serious note bakasitoma tusaba nti nga Terrific we beetaddemu obudde bwayo nga Focus Events we bekoze service zayo ne ziggwa nga mugiteeka ku nninga nga tebinaba kuggwa nawe wetuweke mu budde very true nawe weekubirize olabe nga at least okiteekesa mu nkola another challenge nti by the way challenge endala gye tusanze mu mirimu bwe bwesigwa banaffe be tuba tugabye subcontract because for us kyateeka olina okugaba subcontract lwakuwa contract obutamala budde nakukola ebintu ebirala you have to give out subcontracts so bw'ogaba subcontracts ezo abo bwoziwadde oba bavunanyizibwako kitono because of the agreement nti yo agreement kyeyogera kyebeetaaga musobola ogamba nti ennyumba subcontract yaabwe gye babawadde oba gye tubawadde yakugwanga 25 omwezi ogwokutaano deadline yeeyo kati bo okumala ebbanga eryo tosobola bakubira simu nga deadline tenaba ati okujjako mu buntu kama wange oliko wambadde nsaba tumalize ekizimbe kya mwami tutuuse ku ki naye before the deadline eteeka teritukkiriza kumusinkana nomugamba kiki remember the contract says it is saying nti nga 30th of December omulimu guba guwedde so challenge oli sometimes bakasoma bamanyi okugirabawo naye ng'ate
omwaka guno we are avoiding it eyo solution yo. Okay, then wembanga serabidde mu ntandika wali tewasigide kifaananyi kirungi kimala muntu ayinza kubanga ayagala kutandika ekintu bwe kiti. Someone wants to invest mu company nga bwe tuloteeka construction twambulidde ki ayinza kubanga akitandika atya, then after that oyinza okukatonyaamu mu maaso wali ompeku achievements. Omuntu aliyo nga ayagala kutandika company because akasente kange Dubai mu kiyumba, njagala kukoma wano wakambeeko Uganda mbeko kyenkola. What we are going to do, kyogenda okukola gwali eyo alina akasente ko mu ngalo kakwata okaleeta ki. It depends ku naye bwe bamu department nga ya construction oteeka okuba ne capital at least asookerwako mu million nga 5. So nga ate mu painting yokka nga department weetaaga just kubanga omanyi kyogenda okukola. Teweetaaga millioni za sente. Teweetaaga millioni za sente. In painting weetaaga kumanya kukka. Bw'oba omaze okumanya nti buli kintu kikolebwa bwe kiti. Ne weetaaga sente emitwalo nga 10. Olwo emitwalo 10 n'ogula Corolla, n'ogulako steel float, n'ogulako baafu oba bucket, n'ogulako plastic. N'ogulako n'olugoye lwo. Because you are not opening a company, just was mu department yeyo. Kyotandika. N'ogenda n'oyingira field n'onoonya emirimu. Ekikulu kya byonna kumanya. No mastering skill ey'okusiiga langi. Nze ne bwe tuba twawukanye nga tugenze kiri osigaza mu mutwe nva wano ne ngenda Mbalala ne ngenda abazadde b'omuzaayo Rwanda kati tasobola actually agenda n'agulayo roller stick, n'agulayo baafu, n'agulayo steel float n'abanga amaliriza nga ye w'omuweera ekizimbe watandikira amadaala ajja gakoonerawo ku site. Ali eyo wasoma painting, wasoma buli kimu okimanyi naye weebuuza capital. Yeebuuza capital. Nti kasoba nga by'owasoma obimanyi. Start. Soza terifiki yatandikira ku kintu nga kinene nnyo nga bwe kiri kati. Nedda. Twatandika n'akantu katono nnyo kugambye nga tulina ebyo byokka twalowooza okukola kampani nga tulina ebyo byokka by then. Yes. What are some of the challenges nga tumaliriza onyingize mu story y'eki? Challenges nazikuwadde. Sorry, achievements abantu batutegedde. Ekyo abantu batutegedde via social media. Era ojja kunzikiriza ssebo neebaza abatuwadde emirimu via TikTok. Abantu batuwadde emirimu nga just akola ku TikTok. Takumanyi alaba just mukola video basibwe nimanya bonze dani nene. Ndi wano wetewe tugenda kola kino kizu. Yes. Nakola nga maliza naga ojja kukola ewange. Nakuwa sente by the way nkolera abantu be Dubai. N'okujja okunoonya wano. It is because of TikTok. Yeah, TikTok. You embrace technology ne muteekesaako nnyo essira. Actually kyasinga n'okunyumira ku kufuna ttiimu y'omuntu y'abantu nga bo bakwata ate videos behind the scene. Nti tuli wano ku gundi bwe tukola kino n'okasokayo. Abantu babitwala nti byakusaaga. But TikTok is paid. TikTok empadde emirimu. TikTok empadde emirimu. Era every time na bino byetwogera bikati tumbadde live ku TikTok wena njamala mbikasukeyo. Mbikasukeyo. So challenge achievements nti abantu batutegedde. Abantu batuwadde emirimu. So twasobola okugulawo kampani yaffe mu butongole tuli registered. Fully registered. Tukirizibwa okukolera every part of Uganda, the whole Uganda tukirizibwa. Kale so segenda wa chairman ono yani just okumweyagira tutuze nitumugana tuli ba terrific simple. Choka. Then tuguzeemuko ku motoka, tuyine motoka. Entambula weeri. So sibya kukubira simu ate kati ebidomola n'opanje ebidomola ku piki. Ebyo tujja ne tuggwa ne bijira. So we are expecting other benefits because tutunama kuweza mwaka mulamba. Omwaka tuguweza nga 27 ogwokubiri. Ne tusuubira ebingi mwaka guno netugulayo ku motoka endala so twala abakozi n'okututwalira ebintu byaffe. Then achievements tulina abakozi abamala tulina aba engineers. Every department has an engineer. Construction tulinamu engineer, plumbing tulina engineer wao, painting tulina engineer wao, buli department tiles. So sagala abantu bagambe nti dani munene yasiba tile ate yakola kino ate yakola birthday ate yakola mu cake
ate yakola mu event za focus buli department ina engineer waawo. So ojja kumpita ku mulimu kituufu nja kujja nga nze director era nja kujja ne engineer wange oyo ali specialized mwekyo era nga naye bw'ona omujjaawo n'omutwala mu kirala tajja kukikola. Nze gwe nkuleetedde mu ekyo yoyo gwe mmanyi asobola okukola ekyo. Okay. So eyo naye achievement yangu. Chanjawulo. Achievement. So tulina ne secretary waffe owa wano special nga ye every time buli wojja wano buli wojja ku office bw'olina omusanga. Za achievements. Then n'ekirala achievement esinga ffenna tukozesa abantu abalina eddiini. Okay. Era tulina video gye twasembyeyo okukola nga tusaba tuligenda ku site tuli mu kusaba abantu bagikomentinzeko nnyo video eyo etambudde nnyo ojja giraba ku TikTok. Nange nakomentinze. Abantu batugambye mwe olekane ano abo boolaba beesabyanga abatagenda kubba siminti. Naye amazima gali nti ffenna buli gwolaba mu ttiimu yaffe ayina eddiini ate buli lunaku bw'aba agenda okusaba takkirizibwa kukola. It is a must. Olwo akantu kena appreciate nze ke mwakoze ak'okuwa church generator. Akantu ako nakagadde nnyo olwaki nti kampani nga terifiki yengeri yokka gyesobola okuddiza community ekintu ekibagasa awamu kyebayita kampuni okuddiza ki okuddiza abantu si kugenda basiigira langi waliwo ekintu kyobakwatira ekyawamu wakati eyo generator gye mwawadde teyamba muntu omu eyamba community omuntu ne waba afiiriddwa. So eyo gesture gye yakoleddwa mu terifiki. Actually simanyi idea gye mwajje naye it was a very good move. Wow. Najyagadde ge mazima. Eyo move najyagadde mu kampani nga zino engeri gy'oddizaamu abantu amazima gali nti kikulu nnyo. Twalabye nga Katonda byatukoledde nga tetunaweza mwaka Bami twaligisitalinga company netugulamu office netugula requirements zo nezitaka okubeera ne office netugula emmotoka netuba n'abakozi netuba ne branded za offices zaffe netugula ne branches nga tetunaweza mwaka gumu. Twagambye okwebaza kwaffe katugulire church okatono ke twabadde nako tugulire church generator y'emiliyoni 2 netugiwaayo ko abantu oluusi naffe twebaze Katonda nga tuyita mu batukuvu be. Yes. Kitwale tusobola okukola. That was good. Kyabadde kirungi nnyo nze nakyebe nenkyagalira olungamba this is good. Amina. Okay. Nani nga tuwumba nga tugenda mu story manyi njagala tujja bawa mu parts okusinziira ku story n'obudde butumala nga tutambula ku Focus TV. Vision ya Terrific. Tuze wano 2026. Tukusuubire wakati tutandika kisanjo. Okay. Ekisanja kigwerako. Baba kita batya kino tukirimo ekisanja. Ile tazi simanyi kyali akuna mukyezi. You to protecting again. Protecting again wagwerako. Yes ebo. Tugenda kubeera wa Terrific. Katonda nga atuwadde obulamu basebo ne manyabu. Ekisanja kino ebbanga lino amazima gali nti mutusuubire ku bino wamanga. Tubadde tulina speed nga tuli balwadde. Kuno tulina speed nga tuli balamu. Okay. Speed yegenda kweyongerayo. Era customer totuyita nga tonaba kwetereza bulungi. Soka wetereze okujjako nga tukikola mu tukite partitioning. Yes. Nti nina ku sende okuva ku musingi paka ku roofing tukomaawo. Awo tuyite. Naye bino nti njagalayo okuzimbako kisenge kimu. Kijja kizimbira olunaku lumu ate onyigirwe. Olowooze n'okulowooza abasajja baazibye. So ku speed ekisanja kino tugenda kukyongeramu omuliro. Ekyokulala not only speed kati omulimu twagutaddemu technology w'amaanyi tugenda kukola kye tuyita network ng'omulimu bwagulaba nga era jagamba oguli special ogugula ekakwa Terrific ogwo. So kyetusuubira okukola ekyo mu kisanja kino tusuubiramu okugulawo branch Hoymasty jibazimbe ekisaawe Oilo City tusuubira okugulawo branch within this year. Then omwaka guno tusuubira bingi of course ebimu tebyali yagadde okubisharinga ku social media but then after tusuubira okubibalaga next time okoma wano nga tulina company van. Wow.
Katuna company etambuza abakozi team negenda yes ne yalangi nijja negoberere esobola okujja netwala wheelbarrows materials what and what siminti langi omwaka mujja bamutukoze bulungi maka gona okay tetuyinza kubanga tugenda mu maaso n'emboozi eno manyi mpanvu naye ndagambye njabba wanga bubbi mpozi ko nakuba ekyeyo mbadde njagala tujjaawo ekyeyo okinyumize bulungi tuwumbewumbe okay baseme ne banyago ekyeyo kinakuba no munange abasinga bamanyi nti ekyeyo okuba kya Dubai kata what and what bona ngamanyi we Dubai nze ekyeyo kinakuba munange tekyali kyeyo nze nava waffe mu kyalo tewawunyako omunyambye oyo nkuba kyeyo gwoliko gwogendako nkuba kyeyo naye ate abadde mutuufu kubanga ekyeyo ngenda kikuba wano waffe wano Uganda wano akaalo kewaffe bakayita kololo kiryangonzi so ebyokuzaalwa naveeyo amaze okulima kasooli wange n'ebijanjaalo nenyingira Kibuga town tetuyinza kubeera nga tusukka wano obadde mulabye okuva gye twatandikidde nkakasa sitole ya Dani Munene olina kyogipiikinzeemu olina kyogitegeddemu manyi nti nno buli muntu alaba stories nga zino tosigala kyekimu waliwo obulamu obutuukako oba waliwo kyoyiga ekyenjawulo mu sitole ya Dani Munene olina kyogijjeemu sebo nsaba osibule ku bantu baleba focus n'abakuwagidde ku Terrific tuve wano. Okay, basibo ne banyabo aba Focus TV yange njagala okubeebaza mwenna bale kwekumirako ku Focus TV. Nze Dani Munene mbagambye nkola ne Terrific Painters nga bulijjo. Njagala okwebaza mwenna ba customer abatuwadde emirimu okuyita ku online. Abatuwadde emirimu so akumemba mentioninga bonani bagwayo abali Dubai ba obi banga abali kata team diaspora yes team diaspora mungere nyangu njagala bana Uganda mu bituwangaliramu abatuwadde ku sente ne mutulera ne mutubeerera baneiba ne mukola buli kintu ne musobola okulanga naffe tubaawo njagala okubebaza mwenna mukama abawo omukisa mbasaba mugende ku TikTok yaffe bagita Terrific Painters and Constructions nebo wandika bwandisi Terrific Company baba bakuleetera emirimu gye tuze tukola tubasaba gwawulide tegezaako n'omulala n'oyo ategedde naye ategezeeko n'omulala abasinga obungi batutyako kimu nti tuseera balowooza tuseera naye mu mazima matuufu teri motoka ya bbeeyi nga si nnungi yes nga si nnungi buli kintu kyagala nga kirungi kibaamu okuseera naye ate tuteesa so mu ngeri tuteesa bakasitoma tubasaba mweyongere mutuwe emirimu naffe tujja bakolera kibalume. Okay, obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano nze Ade obafuuse kunyanja okujjukiza okusubscribinga goberera followinga yayikinga sharinga byonna buli wekikola tuba tweyongera okutambula mu maaso fonna mukize tukube wano tujja singana mu stories zijja mu maaso awo. Subscribinga ku Focus TV bingi